Yo! Byolaba si bya lutimbe lwa sinema wabula kikwekweto ky'abasirikale ba poliisi ekuuma obutonde abakedde okufuuza abantu abeesenza mu lutobazi luno olusangibwa mu disitulikiti y'e Lwengo. Olutobazi luno lusangibwa ku kyalo Kalugulu era nga mu kiseera kino lubadde lukolebwamu ebintu eby'enjawulo naddala eby'obulimi. Poliisi eggyeeyo emmundu zaayo ezikuba omukka ogubalagala ng'egezaako okuzinduukiriza abantu bano era nga gye biggweeredde nga waliwo abakwatiddwa. Abamu ku bano balabiddwako nga bagezaako okwewozaako ne batuuka n'okutegeeza nti ettaka lino kwe balimira lya ssentebe w'ekyalo kino. Naye nga mmanyi nti wano wa chairman ye minisita Luswata naye ddala simanyi kuba naffe tuva eri Kiwangala naye nga ye waawo amaka ge gali sayidi awo. Omuntu asobola okwogera kyonna ekimujjidde naye nga takirinaako bukakafu. Ebyalo bino biri bibiri, waliwo ekyalo Kalugulu ne Kalububbu naye nga bwe bisalagana. Kati omuntu yayinza okutwala kyalabye n'aga nti ono chairman alinayo ennimiro mu lutobazi ekitali kituufu. Oluvannyuma bano bakakiddwa okusaawa ebirime byabwe omubadde emmwanyi, obutunda, watermelon, kasooli, ennyaanya nga kw'otadde n'okuziba emikutu gy'amazzi egyasimibwa mu lutobazi luno. Omukungu okuva mu disitulikiti y'e Lwengo, Mary Jude, ategeezezza nti abantu babadde tebakyafaayo ku nsonga y'okukuuma obutonde. Tusomesa abantu b'e Kalugulu omugaso gw'okukuuma entobazi n'emigaso gyonna egiri mu ntobazi. Olutobazi luno lukulu mwe baggya amazzi, mulimu ebinyonyi eby'enjawulo. Ono ategeezezza ng'abakwatiddwa bwe bagenda okuggulwako emisango. Ssentebe agende ku poliisi headquarters Embiriizi akole statement lwaki abadde alimira mu ntobazi era abeere n'obuvunaanyizibwa, tumuwe obuvunaanyizibwa obw'okuloopa abantu bonna abanaddamu ne beesenza mu lutobazi luno olw'e Kalugulu. Onojjukira nti gye buvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde nakyo kibadde mu bikwekweto eby'enjawulo eby'okusengula abantu abeesenza mu ntobazi nga kimenya amayumba gaabwe.